Essula 11. Era Yefusa Omugireyaadi yali musajja w'amaanyi muzira, era yali mwana w'omwenzi. Gireyaadi ye yazaala Yefusa. Omukazi ow'e Gireyaadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi. Abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagoba Yefusa, ne bamugamba nti, tolisika mu nnyumba ya kitaffe, kubanga gw'oli mwana wa mukazi mulala. Awo Yefusa n'alyoka adduka baganda be n'abeera mu nsi y'e Tobu. Abasajja abataliiko kye bagasa ne bakuŋŋaana eri Yefusa ne batabaalanga naye. Awo olwatuuka ekiseera bwe kyayitawo, abaana ba Amoni ne balwana ne Isirayiri. Awo olwatuuka abaana ba Amoni bwe baalwana ne Isirayiri, abakadde ab'e Gireyaadi ne bagenda okukima Yefusa okumuggya mu nsi y'e Tobu. Ne bagamba Yefusa nti, jjangu obeere omukulu waffe, tulwane n'abaana ba Amoni. Yefusa n'agamba abakadde ab'e Gireyaadi nti, temwankyawa ne mungoba mu nnyumba ya kitange? Kale ekibaleese gye ndi kaakano kiki nga muli mu nnaku? Abakadde ab'e Gireyaadi ne bagamba Yefusa nti, kyetuvudde tukukyukira nate kaakano ogende naffe olwane n'abaana ba Amoni, naawe oliba mukulu waffe afuga bonna abatuula mu Gireyaadi. Yefusa n'agamba abakadde ab'e Gireyaadi nti, bwe mulinkomyawo ewaffe okulwana n'abaana ba Amoni, Mukama n'abagabula mu maaso gange, ndiba mukulu wammwe? Abakadde ab'e Gireyaadi ne bagamba Yefusa nti, Mukama y'anaabanga omujulirwa wakati waffe. Mazima ng'ekigambo kyo bwe kiriba bwe tulikola bwe tutyo. Awo Yefusa n'alyoka agenda n'abakadde ab'e Gireyaadi, abantu ne bamufuula omukulu waabwe abafuga. Yefusa n'ayogera ebigambo bye byonna mu maaso ga Mukama mu Mizupa. Awo Yefusa n'atuma ababaka eri kabaka w'abaana ba Amoni ng'ayogera nti, ggwe olina ki nange ekikuleese gye ndi okulwanyisa ensi yange? Kabaka w'abaana ba Amoni n'addamu ababaka ba Yefusa nti, kubanga Isirayiri yanziyako ensi yange bwe yayambuka okuva mu Misiri, okuva ku Alunooni okutuuka ku Yaboki ne ku Yoludaani. Kale kaakano zizze ensi ezo lwa mirembe. Yefusa n'atuma nate ababaka eri kabaka w'abaana ba Amoni, n'abagamba nti, Yefusa bw'ayogera bw'atyo nti, Isirayiri teyanyaga nsi ya Mowaabu, newaakubadde ensi y'abaana ba Amoni. Naye bwe baayambuka okuva mu Misiri, Isirayiri bwe yali ayita mu ddungu okutuuka ku Nnyanja Emyufu n'atuuka e Kadesi, Isirayiri n'alyoka atuma ababaka eri kabaka wa Edomu ng'ayogera nti, nkwegayirira kampite mu nsi yo. Naye kabaka wa Edomu n'atawulira, era n'atumira bw'atyo kabaka wa Mowaabu, naye n'atayagala. Isirayiri n'atuula mu Kadesi. Awo n'alyoka ayita mu ddungu ne yeetoolola ensi ya Edomu n'ensi ya Mowaabu, n'atuuka ku luuyi lw'ensi ya Mowaabu olw'ebuvanjuba. Ne basiisira emitala wa Alunooni, naye ne batatuuka mu nsalo ya Mowaabu, kubanga Alunooni gwali nsalo ya Mowaabu. Isirayiri n'atuma ababaka eri Sikoni kabaka w'Abamoli, kabaka w'e Kesuboni. Isirayiri n'amugamba nti, tukwegayirira katuyite mu nsi yo ŋŋende mu kifo kyange. Naye Sikoni n'ateesiga Isirayiri okuyita mu nsalo ye. Naye Sikoni n'akuŋŋaanya abantu be bonna n'asiisira mu Yakazi n'alwana ne Isirayiri. Mukama Katonda wa Isirayiri n'agabula Sikoni n'abantu be bonna mu mukono gwa Isirayiri, ne babatta. Isirayiri n'alyoka alya ensi yonna ey'Abamoli be batuula mu nsi eyo. Ne balya ensalo yonna ey'Abamoli okuva ku Alunooni okutuuka ku Yaboki, era okuva mu ddungu okutuuka ku Yoludaani. Kale kaakano Mukama Katonda wa Isirayiri yagobamu Abamoli mu maaso g'abantu be Isirayiri, naawe wandibalidde? Tolirya nsi Katonda wo Kemosi gy'akuwa okulya? Naffe bwe tutyo bonna Mukama Katonda waffe be yagobamu mu maaso gaffe, eyo gye tulirya. Ne kaakano gw'osinga Balaki mutabani wa Zipoli kabaka wa Mowaabu n'akatono, yali awakanyeeko ne Isirayiri oba yali alwanyeeko nabo? Isirayiri bwe yali atuula mu Kesuboni n'ebyalo byakyo, ne mu Aloweri n'ebyalo byakyo, ne mu bibuga byonna ebiri ku mabbali ga Alunooni emyaka 300, ekyabalobera ki okubiddamu okubirya mu kiseera ekyo?
kale nze sikwonoonanga naye ggwe onsobezza okulwana nange. Mukama omulamuzi alamule leero wakati w'abaana ba Isirayiri n'abaana ba Amoni. Naye kabaka w'abaana ba Amoni n'atawulira bigambo bya Yefusa bye yamutumira. Awo omwoyo gwa Mukama ne gulyoka gujja ku Yefusa, n'ayita mu Gireyaadi ne Manaase, n'ayita mu Mizupe eky'omu Gireyaadi, n'ava e Misupe eky'omu Gireyaadi, n'ayita n'agenda eri abaana ba Amoni. Yefusa ne yeeyama eri Mukama obweyamo n'agamba nti, obanga oligabulira ddala abaana ba Amoni mu mukono gwange, awo olulituuka ekintu kyonna ekirifuluma mu nzigi z'ennyumba yange okunsisinkana, bwe ndikomawo emirembe okuva eri abaana ba Amoni, kiriba kya Mukama, nange ndikiwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa. Awo Yefusa n'ayita n'agenda eri abaana ba Amoni okulwana nabo. Mukama n'abagabula mu mukono gwe, n'abakuba okuva ku Aloweeri okutuusa ng'ojja e Minnisi, bye bibuga 2, n'okutuuka ku Aberukeramimu, n'abatta bangi nnyo. Abaana ba Amoni bwe baajeemulwa bwe batyo mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Yefusa n'ajja e Mizupa eri ennyumba ye, era laba, muwala we n'afuluma okumusisinkana ng'alina ebitaasa era nga bazina. Era yali omwana we omu, teyalina wabulenzi newaakubadde ow'obuwala wabula ye. Awo olwatuuka bwe yamulaba n'ayuzaayuza engoye ze n'ayogera nti, zinsanze muwala wange, onnakuwazizza nnyo, naawe oli ku muwendo gw'abo abanneeraliikiriza, kubanga nayasama akamwa kange eri Mukama, so siyinza kuddirira. N'amugamba nti, kitange, wayasama akamwa ke eri Mukama, nkola ng'ekigambo bwe kyali ekyava mu kamwa ko, kubanga Mukama yakuwalanyizza eggwanga ku balabe bo abaana ba Amoni. N'agamba kitaawe nti, ekigambo kino kinkolwe, ndekere emyezi 2 ngende nserengete ku nsozi nkaabire obutamanya bwange musajja, nze ne bannange. N'agamba nti, genda. N'amusiibula amala emyezi 2. N'agenda ye ne banne, n'akaabira obutamanya bwe musajja, ne bumukaabisiza eyo ku nsozi. Awo olwatuuka emyezi 2 bwe gyaggwaako, n'akomawo eri kitaawe, n'amukola ng'obweyamo bwe bwali bwe yeeyama, era yali tannamanya musajja. Ne wabangawo empisa mu Isirayiri, abawala ba Isirayiri okugendanga buli mwaka okujjukira muwala wa Yefusa Omugireyaadi ennaku 4 buli mwaka.